Ebitongole bya Uganda ebyokwerinda biri mu kwekebejja abantu 16 bagambye okubanga bakwatiddwa mu Kisenyi mu Kampala nga bateeberezebwa okuba abatujju. Akuli abasomali mu Kisenyi Hassa Robo ategeeza WS Kulukomo nti abakwate basangiddwa mu kawooteri akamu ne mu maka agamu mu Kisenyi nga kigambibwa nti gye badde baagala okukola enteekateeka zaabwe ez'okuddamu okukaya bannayuganda amaziga nate. These newcomers, we are very bitter with that action which come. Even we are happy if they arrest them, it's good, you know, because of our security and our we want to get rid of Takataka, these people who are bringing problem to us. People of you don't know them. Even they are from Somalia, some are from Kenya. We don't know them. Bada abantu bayingira Uganda ate tugezako okutegera nti bayingira bati ani yabayamba okuyingira mu bumenyi bw'amateeka mu bayingira nga tebalina permission nga tebayita mu channels entuufu. So tugeza kutegera ani yabayamba ate babadde bakola emirimu ani abakiriza okukola emirimu mu Uganda nga tebalina work permits. So tugeza ko kubanonyerezaako naye tusaba abantu nti musonga y'obutujju amaaso go ge gasobola okutuyamba okutegera nti omuntu ono ayinza kuba omutujju ate nebyakola biraga nti si muntu mutuufu nti ayinza kuba mumenyi w'amateeka. So tusaba nti bw'olaba omuntu ng'oyo nga tumutegedde oba n'olaba ekintu nga tokitegedde bulira poliisi amangu tusobole okulaba nti ono omuntu tumukwata. Okusinziira ku mukutu gwa BBC abantu bano era bakwatiddwa n'ebyokulwanyisa bye babadde bateekateeka okukozesa okutta bannayuganda nga bwe bwakola mu mwaka gwa 2010.